ebintu wabijja bitambula nengamba nti naye nga ye omubaka ng'atudde omusolo gwagala okumpitamu. Alright, kale nkwandiza ku nkutu gwaffe guno gwa SML News UG. Webale emirimu gy'okolera eggwanga lyaffe ne famire yo. Omulimu gwaffe buli lunaku ng'abasajja kwe kukeera okuyiiya okulaba nti ojjawo ebyo ebikusoomooza. Bwe bukyanga ekisoomooza mmere gy'oba olina okukola ogifunira ab'ewuwo. Bwe bukyanga kya school fees tukusuubira okolere ekyo. Ate tewali muntu atalina bisoomooza. Ate oli bw'ataba na bisoomooza tosobola kukola. Kale bwetu naffe ku SML News nga bulijjo tuba n'emboozi ez'enjawulo. Tukuyise eno, tukuyise eri. Olwaleero on the sidelines, ku Kirasha gye tuli, njala kuleeta nate emboozi ezimu kuzikuta kati mu ggwanga lyaffe ate era ezinyuma. Tuula kalira owulirize, kwata kantu okoneko tu subscribe. Likinga kale tumanyi nti watulabye. Wandiika otubuulire ekiyagala okugattako oba okuggyako. Mu ngeri emu era gabana ne banno kubanga okugabana kulaga kufaayo. Sharing is caring. Kyansomesebwa Kezia Tundu, my deputy CEO. Yakinsomesa nti okugabana kulaga okufaayo. Sharing is caring. Bwetyo tutagenda okutandika nze Simon Muyanga Lutaaya. Mu mboozi yaffe eno ey'olwaleero nja gikugira emabega eri gy'eva. Mbadde mulya ssabbiiti 2 eziyise mu mawulire nga mulimu eggulu eribadde lisinga okutambula ennyo era sipiika wa Paalamenti ya Uganda omupya Jacob Oboth eyagamba nti asanze eddogo mu ofiisi ye n'atya nnyo n'agamba bamusabire. Luli nali ne Kasozi philosopher, Samuel philosopher, nenga nti Kasozi mu nsi teri ddogo. Kasozi nanga nti sebe ddogo gyeriri ne mu bazungu gyeriri. Kwe kunyumiza engeri abazungu gye baatandika okutunda emirambo n'okuyokola keesi okugisiba bagise mu keesi okwewala abagibba kubanga abaagibbanga baagitundanga nga n'ekimu ku byo byagitundisanga kwegenda okukolerako eddogo. Emanyi nti eddogo mu bazungu kyeriri. Tubadde tuli awo nebayera ebadde biyitengana ku mukutu nga mu Uganda yaffe muno mulimu omuntu agamba nti omubaka wa omubaka wa Parliament oyo kya National Unity Platform mulogo era n'obujulizi mbulina mulogo namulako ne mutwala mu ddogo saamutwala n'akutwala eyo gye tulaga. Kale katandike bwe tutyo ne mukwano gwange Abbas Songolo. Erinnya ne lya wakati Lugumba. Olugumbagumba olw'omufu lugumba ki? Lugumba liringa linnya lya lugero oba liri kwegamba jjajjaffe mu lubiri yali ayokyanga nnyama mu lubiri lwa Ssaabasajja. Okay. Kati nga ennyama y'amagumba eyo ey'embirizi agiteekateeka nnyo. Kati amugende wali wa Lugumba. Abakulu bajagala. Njagala olubirizi olugumba gumboolo. Sanyusa okulaba. Era amannya ago ntuusa omukisa guno okweyanjula amannya agange nze Abbas Lugumba Songolo nga ndi muzzukulu wa Sheikh Idrisa Songolo e Bugembe Kibibi. Era nga bizinensi zange nzikolera mu kibuga Jinja ne Kampala naye nga ndi mutuuze wa Njeru Municipality mu Buyikwe District. Songolo ebyobufuzi bino bitandika ddi bimaze mu bbanga kubanga oba nnyo mu byobufuzi obiyingira otya? Wabisoma wabyagala? Ebyobufuzi saabisoma naye nabyagala kubanga nze saasamba mupiira mu buvubuka bwange. Saali nnyo mu bya firimu ng'abavubuka bwe babeera. Buli omuvubuka n'ekimunyumira. Saali nnyo mu bikoosi
kati obuvubuka bwange nayagala nnyo ebyobufuzi era ebyobufuzi balina bitandikira ku Aji Alagidde Ssebaggala bwe yajjira nange we nayingirira ejjinja awo nange alyoka alye akatogo mu napiya ffe bavubuka bewalaba abeewuubiranga ku mmoroka naye nga n'obululu tetubukola ki tetulonda nga voters card tetuzikola ki akayimba nkankyakajjukira alagidde ddala tuwe Besigye obululu bamaama mubagambe ddala tuwe Besigye obululu bataata mubagambe ddala tuwe Besigye obululu basenga mubagambe ddala tuwe Besigye obululu Aji alagidde ddala tuwe Besigye obululu kakali ssebo mwami Simon Muyanga Lutaaya n'abatulaba ku TV yaffe eŋŋanzi SML News bwe ntyo bwe ntandiika olugendo lw'ebyobufuzi naye otya okulwesimbamu nafunamu obuzibu mu buto bwange nga nkula kubanga bazadde bange baafa nga ndi mwana muto nnyo kitange yafa nga nina emyaka 3 mange naafa nga ndi mu kyakutaano kaakati neesifuna nnyo buyigirize bumalayo nayigirizibwako nabwo guzimizibwako naye tekinswaza kwogera kubanga abantu bangi si nsobiyo abantu bangi mukisa gukyaliwo naye saafuna nnyo kubugumizibwa naye nenkenkuka nnyo ebyobufuzi nembiyingira nga mbigoberera n'okubanga nembimanya nnyo nga nsobola okuteekerateekera omuntu butya bw'asobola okuwangula butya bwe nsobola okumukolera analysis kati nze nkukolera analysis mu kalulu ne weevumbula nti okalina oba tokalina era emabegakaawo waliwo gwe nakolera analysis munene nnyo mu ggwanga muno naye byonna okuva bwe twatandika akalulu paka ne kaggwa yambuuza nti Abbas ebintu ebyo wabitegeera oti yakimbuuza nga mbimubalidde nebivaayo nga bwe nabimugamba ne mugamba kino kigenda kubeera bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti era byonna bwe byali kitegeeza ebyobufuzi obiwa obudde n'obyetegereza era gwe muzannyo gwe mbadde nkyasinze kunyumirwa ngunyumira nnyo mu buzibu soyina lubalo kujanga liwa mbifunyemu obuzibu bungi nnyo mbifunyemu obuzibu era ekkomera lye nasooka okusibwa nasibwa mu by election ya Mwiru gye yasooka okuwangula by then nali nkyali FDC Paulo Mwiru Paulo Mwiru by election gye yasooka okuwangula nze nakulira n'abasibe nze gwolaba lwabufuzi bya Mwiru mbuga nti nali nkyali FDC wabana ogivaamu FDC sebo nagivaamu ndi mu kibiina ekiganzi ekibiina ekyamaanyi ekibiina ekikulirwa Ssaabalwanyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Taata Muhoozi CDF gw'omuvubuka omuto kakati nze nalayira paka kufa kwange siriddamu kuwagira kibiina ekitafuga sirikiddamu sikyakiddira era senga bukya ku makya wano ne baŋŋamba nti Simon Muyanga Lutaaya ngenda kugereza kuggwe kuba tojja kunyiiga nti owangudde oba weetadde ku ntebe mu ngeri yonna gy'oba ogifunye mu ssaawa ziizino ziri tuli mu 7:35 ne ziwera 9 n'enkonfaminga mu 10 nga ne mmotoka yange ngiteekako bipande byo sebo nga nyingira gavumenti yo toyina mugongo nze sebo sikyabeera bweru wa gavumenti nakubeera mu gavumenti era sebo ndi mu gavumenti sirinaamu kifo naye ndi mu gavumenti kubanga gavumenti yetwala gwe yetwala nze emirembe Pulezidenti Museveni gye yalwanirira twalwawo ffe abasooka okubeera mu opposition eri enkambwe ya Besigye okugimanya nti bwegiri naye bwe nafuna obuzibu ne ŋŋendako e Congo ne ŋŋenda ne Sudaani natandika okumanya nti ekituufu kyennyini mu ggwanga Uganda tulina emirembe
abasajja bakwata emmotoka yange Kongo Fuso twagisonda ne mukulu wange ali Sali Bwerwa yali Dubai era kyemanyi mboze najja kugiraba nga n'abakyala w'abakyala ku kyalo ateekawo road block ateekawo road block omuvubuka ow'amaanyi gwe baga nti kati we muvubuka asuumusi ya bwanne akuba nga basatu oyo naye ateekawo road block RC1 ateekawo road block nga road block za kukola road block ezo zonna olina okugenda ng'oziwa ssente nga ssente ziri mu mateeka mu gavumenti abasolooza zaabwe teziri mu mateeka zaabwe ate nga bw'obawa ssente n'ogamba nti oba obawadde omutwalo gwaffe ogwano oba 15,000 ng'akulaga kapapula ka $1 kati bw'ogenda bw'ova kweno eyo gavumenti kati bw'ova kweno bw'ova wano ng'ono n'abakyala amaze okuyimiriza n'ogenda wakulira abavubuka naye akuyimiriza ne kuva wano ne wali n'omugamba nti anva kuwawe bali ssente kiwakyagasiya n'agamba nti huyu alikudanganya mimi ndiyo komande wa bakomando ndiyo chef de control baina ebitiibwa byabwe baina ebitiibwa byabwe nze munene huyu alikudanganya emmoroka okugijja e Kongo nga bagikutte namala kufuna waliwo omwami yali muyeekera nga bamuyita Miri gavumenti y'e Kongo yamusonyiwa ne bamuleka akola emirimu gye nga bw'ayagala bwe nayogerezeganya naye n'ansaba obukadde 2 obwa Uganda n'aŋŋamba ŋŋenda gikugira naye nga emmoroka terina musango gwonna kakati ekintu ky'otasobola kusanga Uganda era eyo nkugendeddeyo abo bakyetwala beefuga bwe batekeera bukezi ng'oli atekawo nkugendeddeyo mwami Simon Mulyanga Lutaya n'abatulaba kwongera kutereeza kubalaga Uganda emirembe gye tukola ki so oli mu mativu gwe mu byolabye nti Uganda yaddeko okusinga ensi ezo kati emmoroka endala era nayo Fuso era nayo twali ne mukulu wange oyo yo bagikwatira ddala e Sudaani tumaze emyaka 10 n'ekintu twagiwa omuvubuka bamuyita Enoka yali mukwano gwaffe ng'agikozesa nga bwe tusasula ssente yaliko kalooni naye kalooni ako nga si ka banka nga kwe yagituwola naye bwe yali ebuzaayo obukadde 4 yajja eno ne mugamba emmoroka eno tetugizaayo Sudaani mukulu wange n'awaliza empaka emmoroka neddayo Sudaani emmoroka yatomera nkoko ne babala obwana bw'enkoko bwe badde genda okuzaala ne babala abazzukulu ab'enkoko n'abazzukulu ng'emmoroka mu butuufu tulina gireka era twagireka bino byenkunyumiza sirina gundi yonna sikulimba emmoroka bagitwala nga sente zebagamba okuliwa yali ero enamba endala zijjukira kubanga bbanga ddene twagivaako mutomedde enkoko ebadde egenda okuzaala musasule obwana n'obwana obwanivudde mu bwana n'abazzukulu baabo eyo ye Sudaani bali ab'e Kongo bateekawo gundi road block so tolinawo obawaabira nti bw'ogenda ku poliisi yaawo n'obagamba tolina ziri ensi ndala nnyo omuliraano wano e Kongo ne Sudan era buli munnayuganda yenna atulaba wano kwesa emwero atakkiririza mu ggwanga lyaffe Uganda nti mulimu kukalembereza bw'oba weetaaga kebera mutwe mu njogera ennyangu obeera mukafiiri sikulimba kituganye waliwo ebiremye naye n'ebirungi biki bingi so owagirayo n'aremu kati ssebo kati Museveni akukaddiyeeko ogenda kukola otya kakati ssebo nawulira era nkuyozaayoza ssebo nti gwe mwogezi wa Piero era ssebo nange ndi mu Piero yo Piero yo erina omwogezi waayo endooza abantu banjagaliza bwagaliza nebatandika okumpita omwogezi wa Piero yo era newabawo neyafulumya eggulire nti bannonze okubeera omwogezi wa Piero yo naye ng'omwogezi wa Piero yo ndooza omutongole mu budde obwo yali David Kabanda yali Secretary General yasooka okubeera omwogezi yes yasooka nti tunayibula kutuuka bwe tutuuka awo kadooza omwogezi wa Piero yo omutongole
ye Andrew Mwenda, the official spokesperson ye Andrew Mwenda. Nendo zo baba liwalana nze wimpita wonna. Omwogezi wa PLU sebo kuliga. Tukuyoza yoza naye omwogezi wa PLU. Naffe n'abejjinja tubadde tukimanyi nga oli mwogezi wa PLU. Era ebyemu kubindeese n'okukyalirako abantu wano. Okuyozayoza sebo oyogeyoge. Songolo sinnaweebwa. Edwali mu PLU nze n'ennamba sirina. Naye sikyola kyantu balowooza nti kinene nnyo. N'ennamba sinnafuna. Naye ng'ate ogikoledde nnyo. Okusinziira ffe ng'abazze bagobererwa omukutu guno n'enjogera zo nga tulaba nti PLU. No, nzikiriza obanye obuzibu ennanze naawe emabeke ne bwe twali mu FDC nze nawagira nnyo Besigye omuntu ne byali era wakyogera okusinga ekibiina era bwe tuva ku Besigye Hajji alagira atadde ne tuva ku Besigye atusindika eno n'entandika okufunamu obuzibu kubanga yo FDC naye nga nawe byeriko nga the aspirations are there. Similar ne mu PLU ntegeera nnyo MK Muhoozi more than I understand PLU yennyini wadde nandyagadde ntegeere PLU njambale wamu ne Muhoozi but for now oli ku Muhoozi ng'omuntu nzikiriza Muhoozi the person PLU tukyazimba era sebo ffenna gwe tukiririzaamu kakati abagamba mukambwe Songolo kakati obukambwe bwa Muhoozi bugenda kutuyamba nnyo ku bali b'enguzi era olaba nti okuva lwe yavaayo n'asitula eddoboozi ku nguzi bagiyigga era bw'otunulira babbalamu bano bali mu PLU mwe bakolera bw'otunulira bannammeere mwe bali kati olaba nti ne baminisita abalala bonna nammere wajjajja neera neerijja of course naye oyo ye tulina ntawulira nga ye Museveni oyo nammere alinga namyalo Said Hadija namyalo mukama mukwano gwange oyo bo bali ku muntu oyo abo bajjajja jagala kumanya kirala kyonna jjajja kakati awo ssebo ebyobufuzi bwembibaddemu nembanga mwendi ate ebyobuyikwe mbadde nzifugira omwo wenna toweesimba wadde kwerosiwa naye ofugira omwoyo buyikwe Songolo erinnya limanyirwa disi y'ebuyikwe yonna okuva kwasembayo waggulu toopu w'ebuyikwe si ye mutasinga kati Diana mu byobufuzi Diana mutasingwa Kanaabi bano bonna wansi wonna buyikwe bakyazeemeya bano ne mukwano gw'Olukanga n'abalala bonna obayingiramu otyo because kumpi buli omu awangula ebuyikwe akwekuusaako kaakati nga bwe nkugambye nti nina ekitone saafuna mukisa kuyigirizibwa kimala naye ekitone nkirina ekyobyobufuzi ate nniŋŋanga boolaba omulanzi nti bwe nkuzijja ne nkugamba nti ekintu kino kigenda kubeera bwe kiti mu kalulu era bwe kibeera simanyi lwaki naye ngezezzaako abakulembeze bangi era nga bwe mugamba nti ekintu kino waliwo omwami yanyiigira nnyo sigenda kwatula linnya lye yampita naŋŋamba nti jangu kuyigala wano yankubira essimu mukwano gwange musingako emyaka kaki katono nga ateekateeka okwesimbawo ku kifo ky'obwemupi akola ku leediyo ekyo kyonsobola okyogera nti akola ku ki akola ku leediyo naye bwe yambuuza munnyonnyolemu ku byobufuzi bw'ayimiridde ne mugamba nti oli mu kifo kya kutaano otandika na kyakuna ngula abeesimbayo bali bameka bali 9 noga ndi oli mu namba 5 oli mu namba 4 kudde eno omuntu akwisa okukubako amasongolo anti namubulira kituufu okole strategy n'omugamba nti oli mu kyakuna kaakati mwami Simon Muyanga n'abatulaba nze sirimu nnyo muntu wakulimba muntu kubanga osobola okumpita nti olw'okuba ojja kunsibula oŋŋambe nti nkuwaddeyo amafuta nkulimbe ago nina kukubulira kiki kituufu era twagenda okuvaawo ng'omwami mugambye nti otandikira mu namba 4 okudda eno
Tyakalulu ako kali wakati wa Kabuye Badiru. Kali wakati wa Kabuye Badiru. Yes. Ne Lukanga. Era oyo n'akola ki? Nanyigira. Yanyiga nnyo. Wamugamba amawulire agatasanyusa. Era tokikola nkwanga oli kutula omuntu omutima. Ekyomukisa omulungi era akalulu bwe kavuddeeyo ng'era ennamba zeezo. Munnyaje wamusindika yamalidde. Si gye namusindika. Yajja mukolera analysis. Ne mugamba nti akalulu ko kabalire kuva mu nnamba mmeka? Nnya. Okweyongerayo. Ku bantu omwenda. Oli mutemu. Kati mba namulimba ki? Tewamulimba. Era ne mugamba todaaga toteekamu ki? Sente. Kakati ebyobufuzi bizze nga mbibeeramu mu Buyikwe district awo Mujinja, kati Mujinja eyo nenvaayo. Bwe bansiba mu by election ya Mwiru biki nenda banga ekitundu kyaffe nakyo kyetaagisa okuleeta ku bakulembeze abaki ab'omuzinzi abalungi era nensitukiramu ng'atego gwaki ogw'ekyayi. Katugende ku gundi ka tovaayo onojja mukola tulina bannalweru manyi abantu Museveni yalona beerweru yabasasula basigala bakukulima kati buli kiseera batukaluubiriza ate basaba ffe oluusi tolina bwojja mugaana so kye tukola naffe olw'okubaawo twebaza kye baaleeta tubawa buwi ne bannalweru simanyi oba muze bannalweru basabiriza tebayina sente ate bannanyini gavumenti sibategeera naye oba tebabasiiba kukola ekyo so nkitegeera ekyo kati nyala tugende ku disitulikiti ey'Ebuyikwe okusooka ogimpeeko Kanaabi abadde akifuga yali wa FDC nadda mu Nuupu then Mutasinga omunene waayo wa NRM disitulikiti y'Ebuyikwe ekituufu mu analysis mu kalulu yaani ya opposition ya NRM. Disitulikiti y'Ebuyikwe ssebo ya NRM. Ya NRM. Yes. Mu mazima. Nze nkubulya mu mazima. Saagala obeere wa NRM. Njagala okola analysis. Nkolera analysis. Analyst. Kati baba ya NRM. Ya NRM. Gundi yagifuga atya Kanaabi. Kijja kitya. Kaakati entalo ezifunvubikidde mu Buyikwe oba entalo ezitata mu Buyikwe ze zireetera aba opposition okulembera. Buli kintu kyonna kasita kibaamu olutalo ng'ennyumba emu eya NRM erwana kati olwo wa opposition aba afunye omuki aba afunye omukisa naye nga disitulikiti yaffe okutwaliza awamu yo yaki NRM. Era President Museveni twamuyiira obululu buyitirivu nnyo yawangulira waggulu nnyo mu bitundu byonna ebyabuyikwe nga analyst wa Museveni atera okubbirako ga nti wano bamuyiteeramu oba bateeka kakati mwami Muyanga Lutaaya njalombule mazima bayisagala kunnimba n'abatulaba nze abantu abagamba President Museveni nti abba akalunze basaasira sikulimba kubanga bw'osanga omubaka nga wa Nuupu oba omubaka nga wa NRM aba tayagala kumanya kaluluka nga oli yeesimbye okubaka bwa Parliament aba tayagala kumanya kaluluka President naddala abo abeesimbawo ku Nuupu. Era we twali ku Tale Center bwe baamala okulangirira Jimmy Kanaabi yavaawo teyabuuza kaluluka President kale katya. Bwe baamala okulangirira gundi Diana Mutasingwa Farida naye yasituka n'agenda teyabuuza kaluluka ki ka President. Bwe balangirira Lukanga teyabuuza kalulukani ka President. Era neekakasa bulungi nnyo nti abantu bonna aba NUP bolaba bakuba ekifuba naddala mu disitulikiti yaffe y'Ebuyikwe n'ebitundu ebisigadde tebamanyi bululu butuufu Bobi Wine bwe yafuna. So bano aba NRM ng'ate bo bawangula. Oyagala nti obululu kati katugeze Kanaabi gyawangula. Obululu bwe yafuna ne Bobi Wine bwe yafuna. Ne Bobi Wine bwe yafuna. Kakati ate bw'ojja ewaffe tewalukanga. Awo abalonzi balonda omulundi ogusukka mugumu engeri obuuma gye bwafa. Era abo bafuutu soja ba Lukanga balonda omulundi ogusukka mugumu. Abo ba Nuupu.
era bannopu basobola okubba balonda omulundi ogusukka mu gumu. Kakati ebintu bino oluusi bwe baba balonda abagenda okulondesa tebababuuza bibiina. Ababaana abo abakulira okulondesa tebababuuza bibiina. Babaamu engeri. Yalonga nti babaamu engeri. Babbira ddala akalulu nga bakabbira opposition. Boolaba abo. Nze akugamba okujjako nga nze gw'otayagala. Naye nkugamba maki? Nkugamba mazima. Balonda omulundi ogusukka gutya gumu. Era bw'otunuulira akalulu ka Honorable Lukanga ke yafuna kangi nnyo okusingako ka Bobi Wine. Era abaalangirira akalulu ako baakatemako. Yali afunye obululu 2,200 n'obululu obugwamu. Ani Lukanga? N'obululu nga3,000 n'ezigwamu. Ne batemako n'asigala ku bululu 1,800 ng'obululu buli abuno mu bungi. Ng'okusobola okububalansinga ne buno ng'akalu ka president bwe baakabaze ne babala aka Women MP ne babala obwabakanaabyo obw'abaani ng'okusobola okubaada nga bubalansinga ne ku ballot paper nga isize emanyi. Okimanyi nti tuli ku mpewo. Tuli ku mpewo. Okimanyi nti bye twogera ebyokulonda bwe kiri Lukanga President Museveni bannayuganda n'ebweru bibatuuka babiraba. President Museveni tabba kalulu. Era y'akalulu ke teriyo mubaka wa Nuupu yenna. Okumanya akalulu abanuupu balina okwetereza ennyo. Lukanga bwe bamukubira essimu bwe bagenda mu meeting asobole okubeera nga bakolagana ne munne Farida n'abatanzi bakuuma akalulu ka president. Lukanga yagaana. N'agamba nti akalulu ako oli yabaakuuma biki n'ateekawo ki embeera yeera n'abeera kaki kukake. Olwo n'alyoka alya mu bakulembeze banne aba NUP okuviira ddala ku bifo byonna nga bwe bajja beesimbawo bonna n'abalyamu olukwe ne bawaswa George. Kati waswa George essaawa zino yaani yatwala district yaffe. Wali campaign manager Nfuutu Soja wa Lukanga. Saali Fuutu Soja. Nze nali omu ku bantu abategerera akalulu waggulu aka Lukanga. Ni wali wa Lukanga. Yakalayira mwezi gumwe emabega. Kikyaki obyoyogedde obitegedde? Mbitegedde bulungi nnyo. Kakati Lukanga bw'amala okuwangula. Naye muno bw'anaabulira ng'oyogera bw'oti ate mwatabuka. Lukanga bw'amala okuwangula yaweebwa amagezi nti buli muntu yenna yamuyambako nga si wa kibiina kya NUP amusuule amute. Sinatuuka mu kubata wenjagala okutuuka wizi. Nti yali ate mu bannuupu olukwe nga bakyali mu campaign obutabayamba okuwangula okuviira ddala ku pulezidenti. Era bw'omubuuza nti Bobi Wine yafuna obululu bumeka okujjako ng'anaabitunulako kati ng'anaalaba vidiyo eno. Okimanyi nga Lukanga mumanyi? Mutabani wa Lukanga. Era okimanyi nti neiba wange wetukulidde yayinza okuba nga tamumanyi naye nze mumanyi. Mutabani wa Lukanga wano bwe tuli ejjinji mumanyi nnyo. Nga nange era bwe nkuze naye yatubattula akaluku akalwala twali tulowooza nti Lwanga owa PLU ayina waawo. Oyo yakwata kyakutaano. Bakyo batuyamba gambye wagira CDF. Ate bwe lwaluka mu kalulu wagira Lukanga owa Nuupu n'olekafa aba PLU. Kakati nafunamu obuzibu ne candidate gwe nali nina okuwagira yali owa NRM. Ne tunyiigaganamu. Era mu kunyiigaganamu ng'akalulu kawedde abakulu baatutuuza ne batugamba candidate wa NRM yali Kabuye Badru. Tewamuwagira? Saamuwagira. Naye nga ye candidate wa NRM. Kyokka wagira NRM. Museveni waayo. Museveni waayo. Kakati oswala buzibye. Buliriza nze navaayo ne nangirira nti nava mu kalulu okuddamu okunoonya akalulu. Era President Museveni ne mulonda nga President Museveni. Diana Mutasingwa ne muwanga Diana Mutasingwa. Nga we bagamba nti constitution yaffe otandika ku myaka 18 okutegeera. Nga nagisussa ddanga nina okwetegerera abakulembeze ekibengenda okukola ki bengenda okulonda. Kati akalulu ka Lukanga nkayingiramu yali project
gye bandeetera Lukanga nga waliwo ne Haji omu w'amaanyi nnyo mu jjinja omwo nga baŋŋamba nti gwe mugezi ajja okusobola okubeera ng'owanguzaani Lukanga. baba bawutta batya okuleka ate okunoonya gwe NRM ojja obayambire ku FDC manya ku Wanuupu biba bigatta olw'ensonga nti nze nina amagezi ag'enjawulo bafuutu sooja ba Lukanga be yali nabo ge batalina. Ate nze saagenda ku gurawundi nti nnoonyeza Lukanga kalulu nyumba ku nyumba nga boolaba nti emirimu gikolebwa nti waliwo batekiniko ababeera awantu nga bo bakabala gwali tekiniko newankubadde yadde nga nasanga abantu ne mbagamba nti Lukanga ye mutuufu wali mu tekiniko okukabala okukaggusa okukola finishing mu makulu nali mu finishing era finishing oyo nga tukoze agreement zaffe gentleman's agreement nti nina okufuna ssente nina okusasulwa nina okusasulwa Lukanga ssente zentaddemu kubanga akakalu nateekamu ssente mpitirivu nnyo era n'omulimu ne gukola ki ne gugguka ng'alina okunsasula era kati bino byonna bakampeyina babasasula mulimu kiwasoma kakati mbuuza oba omuzikiti oba kyaki omuntu oyo alongoosa kubanga yandibadde tumubala nti akolera Mukama era ye ebintu byonna byakola afunamu mpeera ku kyaki awo oba ku muzikiti naye akwatibwa n'aweebwa omusaala. Wateekamu nga ani akutumye kubanga bw'oba oteeka ssente mu kaluga twatuula abantu 3 oluvannyuma lw'okumpita era abantu bonna abali eyo abatulaba abakuba jjejjere buna biki ffe meeting zaffe tebaziriimu. Ffe meeting yaffe yali abantu bameka? Yali 3, yali nze ne Lukanga ne Haji omu. Omanyi olw'ekitiibwa ky'amannya g'abantu oluusi nti ffe tuba tutabuse ne Lukanga ate sijja kuleeta Haji ono naye ate bw'oyogera ku Lukanga noyogera ku Haji omu Haji omuzito omuzito waliwo Haji omu mukwano gwange awo ateekwa kuba y'oyo mukwano gwange oyo nange yampagirako oyo waliwo erinnya ery'ekisiraamu awo Haji awo naye kale oyo ye Haji oyo nti pulojekiti eno tugikwasizza olina kugiggusa era eky'omukisa omulungi pulojekiti nengitembeeta negguka omusajja yakabeerayo omwezi gumu agenda basasula wiiki eno bafuna ez'emmotoka n'omusaala ogusooka agenda kusasula mwateesa mmeka kaakati twali tuteesezza obukadde nga 100 n'omusobyo naye bwe twayogerezeganya obukadde obwo ne busalikako ne tumaliriza ku bukadde 52 agenda bukuwa bwo Lukanga nze nina okukola ki agenda zikuwa tebannafuna njagala kuula mazima nze ng'omusajja omuyivu tebannafuna ssente era okuvaayo wiiki eno gye bafuna ssente okuvaayo amangu okubanja ssente zange waliwo indicate ezaateekebwawo ng'emmotoka bw'enaakuyisa nekusulya indicate nekulaga nti edda kuno oba edda kuno oba tompisa kuno si seefu nakuno si seefu bwe twali tuteesa nga tuli 3 twateesa nga nze nina n'okumusomera dduwa ng'agenda okulayira era wagisoma bwe yagenda okulayira teyampita yadde okufuna akasimu konna bwe yakola omukolo yayita buli muntu n'ayita n'ekiyenje n'obuwuka obusirikitu nabo n'abuwandiikira n'abuyita waliyo kye sinnategeera nze n'atakola ki mweta ne Lukanga nalabira awo ng'omuntu atandise okumboola mpulira bafuutu sooja banjogerako ebigambo omuntu yakatula mu palamenti omwezi ogumu mwalonda January muli mu mwezi mwawukana mutya mu mwezi ogumu that is tenable musanga twalonda mu January guno gwakomeka si gwa musanvu yakafuga mwezi bwebale nnyo kati byenkunyumiza ebimu ku byankola yabinkola mu mwezi gwa 6 ogwo guwedde tusisinkana ku Kingdom Kampala nga sizze gyali nga wona agamba nti ngenze omubaka wange yawangula leka munoonyeko e Kampala gyakola ki gyali saamunoonya bwe twamala olukiiko lwaffe lw'abasuubuzi lwaliwo ku lebadde lunaku olw'okumeka lunaku olw'okubiri kati ku lwokusatu nga tulina okugenda mu ofiisi emu enzito
tuyine ebbaluwa gye twagala ewa maama Kadaaga kubanze maama Kadaaga mmanyi nga Simon Mulyango bomanyi ate okuva ebuyiko okudde bw'otamanya Kadaaga ebyofuzi bikalu kati twali tuyine ebbaluwa gye twagalayo eky'omukisa omulungi twagifuna kati tutuuke wa maama atugaa nti abo mbamanyi naye banindemu essaawa etya zaali ziweranga 6 naye nga twatambudde dda mu bitundu bingi nga tetunnafuna ke tulyako tugamba tugende tulye ku kamere tukka wansi awo waliwo restaurant eri ku Kingdom Kampala tuba twakatuulaawo tumaze okuyisa ebyokulya nga Honorable Lukanga ajja era omuntu nga mwafuna naye obuzibu nze nasooka omukola ki omulaba saanyega ne nsigala nga ntudde mba ndi awo ne bannange ne bamukola ki ne bamulaba bano bannange ababiri ne bagenda Honorable bamusanyukira bayingira naye ekizimbe kati kwaliko aja omu ye nja kumwatula agijjuma muyita oyo mukwano gwange twali fenna twafuga fenna webale nnyo twafuga ejjinya kati agijjuma muyita obuzibu ne Lukanga abantu bemmanyi abamuliko muyita Haji Isa Sekitto waliwo Kaziba Ahmad Sekitto waliwo Kaziba abo boboyogera nabo abantu be abo bo basaawo omubiri be tebetaaga nakubuuza nti abo bo 10 ku 10 emisana ekyo kati nkunyumiza era bakubira essimu kati nkunyumiza bwe baamutuukako nze bandese mu kifo kiri kati munnange nga Katonda wayogeza abantu nga agijuma muyita atandika ti Lukanga twakuwagira nnyo era Abasi Songolo Lugumba yakuwagira nnyo era n'agamba bateekeddwa kulangirira yakuyirawo omubiri gw'amaanyi nnyo naye tutudde naye wali eri mu woteeri nga Lukanga ajjayo essimu ng'akuba emirundi 2 ng'essimu tekola ki teyitamu agijuma muyitaye ng'agijjayo ng'akuba nga nti Abasi nti ndi wano ne Honorable Lukanga nga nti Honorable Lukanga mugambe ebyobululu byaggwa agenda akolera abalonzi abamukola ki abamulonda ng'essimu njijjako mu dakiika nga 1-2 nga Juma muyita akomawo nga tutuula oli omulala n'asigalayo bamuyita Philip Nzagi kati Philip Nzagi batambula ne Honorable Lukanga mu kizimbe ekyo bagenze Honorable Lukanga ayagala ku office Philip Nzagi amubuuza naye omusajja oyo nga yakuyirawo nnyo omubiri amangu ennyo wamukyayira ki era buzibu ki kyenjagala nange okubuuza kubanga lwakimu ku bye nakuleetedde nawulira ku mukutu ogutali gumu ogutali ebiri ng'olangira Lukanga obulogo era nendaba ku bbaluwa ey'abapuliida nga bansoga nti bagenda kuvunaana lwaki olangira Lukanga obulogo era nga bakulagidde mu bbaluwa eyo omenyewo byonna bye wayogera ate omwetondere ninga naye bano baali bamukwano kati bwe nawudde boogera ku ddogoli obwa sipiika ninga nti oba mu byobufuzi muwa eddogoli nye ng'olyogera omanye eri ekintu kyolassa ku muntu munno kati nga ekyobulogo first of all obulogo tebuliko bujulizi munnange Simon Muyanga Lutaaya n'abatulaba nakubirwa essimu Honorable Lukanga ankubira essimu ng'avudde mu kunoonya akalulu olw'eggulo era ne hodiyo nzirina muno nga nkubira essimu nga jangu wano ku inaje torch inaje nga nvuga emmotoka ngenda nga mbuuze mafuta ga ssente mmeka agatuuka Embaale nga muga nti Embaale tuyinza okunywa Embaale naye mwana yakalulu nga mbuuza nti emmotoka yeesobola okunywa amafuta nga ga ssente mmeka okutuuka Embaale nti emitwalo nga 10 n'emeka nga 15 nga ngamba tuteekemu 2 nga mitono emmotoka nogenda yobukadde kinaanayo oba endala eri endala yali endala nti eno nti yotuuka Mbaale ku mitwalo 15 kaakati nga ngamba nti tuteekemu 2 nga tuvuga tutuuka eyiganga mubuuza Honorable tulaga nti atugenda Mbaale kati nga nze ndowooza nti waliwo omukulu nga bino bye tusaka mugenda kulaba muntu emulobinga abateeremuuko sente z'akalulu tutuuka eyo budde bwa kiro tuvuga eyo tuyingira mu nsozi eyo tutuuka ngenda okutuuka bwe nti mu nsozi ez'Embaale eyo
okutuuka eyo nga tulinze naye tuli babiri okutuuka eyo nga omusoto ogw'amayuga bwe guti gutwaniriza. Omusoto ogwo gw'amayuga baguyita batyago? Timba. Atimba muleke, waliwo ogwo omusoto ogusituka oba baguyita temankima. Yes, gugira bwe guti gulina nkutidde era kwe tuli ensisinze nale ngenda okutuuka wali ndaba mbuzi ndaba ndiga bintu ntubibasibye sibyawo. Kakati abantu abamu banfuna bubi tuli mu budde bwa kiro abantu abamu banfuna bubi. Kakati olwo tugenze tutuuse mu kintundu mu kifo kumbe essabo. Wagenda tomanyi? Nagenda simanyi. Orekedde nderebo? Mperekedde onale. Mugenda Mbale? Tugenda Mbale. Ngenda okutuuka wano. Ebuyikwe wamwe yesinga abalogo. Ebuyikwe wamwe. Buli muntu ndowooza alina omusawo. District wamwe yesinga abalogo bw'ogivaako nawe ne Mayuge. Buli muntu ndowooza alina omusawo we. Munnange nga ndaba omusota. Gulina ne chachi waagwo. Gulina chachi abamanyi? Controller. Controller. Ayina empenduzo. Ezo empenduzo eyo empanvu. Bwagusika bwati. Gubanga ogujja gye tuli. Nga kugize bwe guti amayuga. Bwagusika bwati. Ng'oli omwo mu ssabo. Nedda tugenda bugenzi. Gutwaniriza ne chachi waagwo. Kali nga ye Lukanga alidda. Nga ye mugumu nnyo. Nga mulina ye. Nkutidde. Nga mugumu. Naye muli kuki? Mugumu. Ebyo bya bufuzi. Nga mugumu. Kakati tutuuka. Mukama Katonda. Njagala okudda mu motoka. Nayo ntyayo. Kakati nga nina kubeera n'onu eyandeese tuyingira. Era abantu bonna banenya omwana wa Seeka anti family yaffe nga wogimanyi ya ddiini. Si yali. Family yammwe ya ddiini. Era okutandika okwewusa ogenda mu byawongo. Naye okusinziira kumbe. Nejjajjawo gyali Emagombe ajja kuvunaana. Kusinziira bwe nkunyumiriza nze neetwala. Nagenda simanyi. Kakati obudde bwa kiro nsigale mu motoka. Kati bwagamba nti oyo asigale mu motoka gwe mbaleetedde. Entiise yali wali Simon Muyanga Lutaya n'abatulaba. Kyali kirooto kya ntiisa nnyo kubanga nali sirabangako. Olwo tuyingira tutuula. Ebintu wabijja bitambula. Nengamba nti naye nga ye omubaka ng'atudde omusolo gwagala okumpitamu ngusiba. Gwakuyitamu otya kwogera? Gwayagala. Nedda ssebo gwayagala okumpitamu. Olwo azze n'ekisawo kye ga ntya ne byonna ekisawo simanyi mwabyalimu. Kakali nga bamugamba nti ku lunaku nga mumaze okulonda bakulangiridde wajja kubaawo ekigwawo. Ani agamba? Bajjajja wali eri. Bagamba Lukanga. Bagamba. Waliwo ekijja okugwawo. Bamuga nti agenda kuwangula. Bamuga nti agenda kuwangula. Ne bwe kigwawo toziika ate kya family. Bw'amalo tugende mpola. Bamugamba tukola ki? Toziika. Nga mumaze okulonda. Ng'awangudde. Waliwo ekijja okubaawo. Bamaze okumala. Nga kya family. Naye taziika. Toziika era teyaziika. Ekyamala ne kibaawo mu family. Kiki ekyaba mu family? Batta omwana. Omwana wa mukulu we. Mu family. Bazaalibwa maama omutaata omu. Ani yamutta? Yakubibwa abakuumaddembe by mistake. Naye ng'ebintu byonna byavaawa byava eno. Bamugamba toziika. Bamugamba obukwakulizo obumu ku bukwakulizo bwe bamukola ki? Bwe bamuteekako. Opponent we bw'aleeta ssente gw'ovuganya naye ow'amaanyi. Bw'aleeta amabugo togakwata. Era amabugo ssebo nze nagagaana ne kulumbe. Teyaziika. Amabugo gakabuye badi twagagaana. Gwe bali naye gwe bali naye kumbiranye. Yaleeta amabugo. Ga miliyoni. Ne tugagaana era tetwagakwata. Nga Lukanga ali luddawa. Nga ye taliiwo teyaziika.
ne bamuteekako obukwakkulizo ne bamuwa egalubindi ezo zayambala ezo. Galubindi ezo ze baamuwa zaava mu ssabo. Era galubindi zammwe ezo tonteekako galubindi sembe zeeri. Zendi musajja mulisaayo. Ezo ne bamugamba nti buli wonaatambulanga bajjajja ojja kuba nabo. Otuuka mu bantu abangi teekako galubindi. Bamugamba bw'omala okuwangula funa akamotoka ak'enzigi mmeka 2. Obenga abantu abalala bonna nga olujja olumu bajjajja mwe bayingirira, olujja olumu lulwo. Akamotoka ak'enzigi. Tuli mu katemba ki? Tetuli mu katemba. Ebintu byonna nga bwe mbyogera era bwe byatuukawo ku ebyo byabufuzi. Si byabufuzi. Kati katugende. Kye bagamba okutuukawo mu family kyatuukawo. Kyatuukawo. Opponent yaleeta amabugo yaleeta. Yagaleeta era ne tugagaana. Nkugambye emmotoka mwagigula. Emmotoka mpulira mbu kigambibwa mbu kubanza simulaba naye nkugambye wali ebintu nga bitambula bwe. Nedda tongereza ku bintu byammwe mwavaayo na bitongeza. Tongeza mwavaayo n'ebintu byammwe nedda. Engalo zo tonna munnange. Kiki kimuliko? Ensise yali wali. Don't worry. Ensise yali wali. Ensise yali wali. Yeah? Nga nina kuguma. Era paka bwe naguma ne tufuluma ne tuyingira emmotoka nga naye nga nze n'okwasa emmotoka nga n'ebigere bikola ki? Bikankana. Era twali tukoma utudda ye yavuga. Lyenga mugumu nnyo balina ekigambo ekyo. N'omubuuza. Kye bakozesa ekyo gumite. Kyensubira okumugamba nti gye tuva biki bino. Nga ngamba nti ekibi ebigendo tuyisaawo. Era bwe twali tutuuka bwe nga twakatuuka namubuuza nti nale bwano bwe tuzze wa nti wano bwe tuzze we wali ekigendo tuyisaamu. Nkugambye Simon Muyanga Lutaaya ffe tufuna obuzibu tulaba ebintu bingi naye nawulira ensisi. So ebbaluwa eno kanjikulage gye yawandiise. Kubanga oyogera ebyo nawulira omuntu abyogera ejjinja ate bwabyogera. Ebbaluwa yino eba muba Alaka and Company Advocates. Ngawaga nti Lukanga yagenda okuvunaana. Omwogerako ebyaswakaba nti mulogo. Ayagala obimenyewo era weetonde. Sobola okuwa omukisa ogwo kubanga muli mwenna. Bimenyewo weetonde ku mukutu guno. Era na apology sigenda kwetonda okujjako okwongera okunyweza ebinyweza ebintu ebyo. Era nze mu byonna neetaaga kusasulwa ssente zange. Kubanga ssente zange nayita mu buzibu bungi ate naziteekamu ate nakola. Neetaaga kusasula ssente zange. Mwami Simon Muyanga Lutaaya nze mu kintu kino seetaaga muntu yenna kunzikakkanya. Neetaaga bwenkanya mu nsonga eno. Neetaaga bwenkanya. Songolo. Tugende mpola mpola. Oli munnaddiini. Bwe kiri. Famire yonna bannaddiini. Oyagala ofune ssente mu kintu kye mwakola nga kiri mu shiriki. Mwagenda mu ssabo. Mwawunzika waliwo omuntu afudde. Galubindi muzirina. N'emmotoka mugiguze. Byonna ebyo byawongo. So n'otwala omuntu mu Parliament ng'ayitidde mu sitaani oyo. Oyagala akusasule ku ssente za sitaani. Onaazira ne zikukka mu lubuto. Olisinkana jjajjaawo mu jjana n'abikubuuza n'obyagira. Mwami Simon Muyanga Lutaaya n'abatulaba. Nze bwe nali nkolagana ne Honorable Lukanga. Ebintu ebyo by'essabo tebyalimu. Era yakinteekamu butwezi. Era nkugambye nti navuga emmotoka okugituusa Embaale nga simanyi wawe tukola ki? Wawe tulaga. Nga bwe nkugambye nti nga bw'onalowooza nti oba eriyo omuntu ow'enkizo gwe tugenda okwogera naye. Ennaku z'omwezi ozijjukira? Ennaku z'omwezi zaali oba 6. Mwezi ki? Desemba, Januari. Twalonda Januari. Twali tuyingidde Januari. Wakati awo. Embaale we mwagenda wojjukirawo? Twagenda obudde bwa kiro etawuni y'Embaale gye nzijjukira. Naye kati eri nga nti awo wetaawo. Kwata wano. Ab'Embaale bambulira omusawo alaguza omusota
omusota gubeera wali gwo ng'oba ogukuuma oba ekigwa omusota gw'amaanyi embutiiti bwe nkozesa embutiiti okitegeera embutiiti y'omusota bweti naye nga gwonna ogw'amayuga bwe guti gugira bwe guti ne gubanga ogujja ne gubanga ogwagala okubuuka bwe guti naye nga ono gwe tugenze naye nga gumite nga ye ali gumite nnyo kyekigambo ennaku zino kye bakozesa mbadde nno byo sikitegeera ndowooza nti kitegeeza guma bwene kati kakale ssebo olina ekibuuzo ky'ombuuzizza nze sente zange si ze zaakola mu ssabo era n'okumutwala mu ssabo n'okugenda mu ssabo ye nze yantwala nga simanyi wawenda era mba kuba nga namanya we tulaga waliwo seeka omu gwe nayogera naye ne munnyonnyola embeera eyo n'aŋŋamba infact gwe yeetaaga nakusabira ng'agamba nze era n'aŋŋamba nti abakunenya bonna wali tomanyi gy'okola ki bwe biba bituufu sente lukanga azikusanzeewa ku ekyo ndaba ekisinga obwangu bakuwe miliyoni ogambye 5 mmeka 5 bazikuwe okkakkane nze nga tamuliddamu kukolagana na lukanga oba tetuddamu kukolagana naye omukwano ogusse omukwano yasooka ogutta obwesiga obusse omukwano yasooka ogutta ebyama obyanjudde era obwesiga yasooka obutta omukwano yasooka ogukola ki ogutta sebo omwami Simon Muyanga Lutaaya n'abatulaba kweseemu ero nze mbeera n'omuntu ate muyiirawo omubiri mu butuufu bw'okumuyiirawo n'ebyama bya muno era olwaleero bw'obuuza opponent gwe baawangula Lukanga gwe yawangula ajja kugamba nti nze Lukanga si yampangula Abaaso yampangula kubanga amapeesa gonna nze nagakola ki nze naganyiga naye mu mbeera yonna gye twayitamu nawulira ensisi okuddamu okutegeera nga tutuuse Iganga nze okuddamu okugamba nti kati nfunamu ku gundi nga tutuuse Iganga Songolo era olwatuuka bwe tutye ejjinja bwe musajja nnyo okimanyi nti abasajja bakuuma ebyama kituufu bakuuma ebyama ebyo bikulemye naye okusinziira ku mbeera omubaka gyampisaamu n'embeera gye yanteekako essaawa zino kakati olaba ebyo ebibaluwa ebyo nze mbiyita kiro kitwala omunaku totya bapulira ogenda kufiira mukomera kakali wuliriza andi wuliriza ono alaka omanyi lwego bayita alaka mumanyi bulungi nnyo alaka eyali ne Lukwago gwe bakutuddeko kakati nze nja kusiima nnyo era senga gundi eyo yali samonisi ya mulamuzi senga nze nginoonya singa omulamuzi nga yava mu kooti nga kooti ensamoni nze senga nze nginoonya no eno bagita intention to sue webale nnyo okulabula nti waliwo ateeka tannavunaana mu butonga nti ateekateeka okuvunaana era nti bw'otakola kakati omuntu gwenjogerako relationship yammwe kola apology wano ejja kutuuka ku bantu sisobola manja sente zange zimpeebwe ebyo ebya apology bijja kujja luvannyuma nga sente zange maze okukola ki okusasulwa era ndirwedde anti omwezi ogumu omuntu anaazina takumba omwezi ogumu omuntu waba atandise okusamba ng'olwaleero oli ne producer oyo n'otandika okumusamba nga muyina project gye mubadde muzimbi n'otandika okubeera nga tomulabawo kati aba agenda kukola ate okubanja kyotegeeza ebintu by'eddogota mu byobufuzi mwebiri bannabyabufuzi sirika babitambuliramu sirika kalwaki watwala kabuyo wenare muno lasi gwatwala mu ddogo sirika sinze natwala ekyo kyegaanye okay sinze natwala bakutwala oli yantwala nga ne wenda bwe mwava mu ssabo wasigala wagira Lukanga wamuvaako namusigalako ku lw'ensonga nti project twali gikoze eki mwakyagala mwenna tetwakyagala ffenna mu ggulu gy'okolera jjana ogwe musa mwali aba babiri oba kiba kuba kibi wandikomye wano wandimuvule kwamusigalako naye nze nakimunenya era nkikugambye mu ntandikwa naŋŋamba nti wano bwe tuzze we wali akalulu kaffe bwe tugenda okuwangulira naye gwe omanye ekyali eri ebintu okutambula ebintu okutambula naye nga ebikutambulako nga tosobola nakyo tumalire wano Songolo
tumalire Simon wano Muyanga Lutaaya nziramu okukola story yo nga bakutwala bakuvunaanye onkubira nga bakutwala mu kkooti kubanga ogenda kugenda mu kkooti obiddemu. Nze ssebo ndi ready okugenda bonna bwe banaagera bwe banaŋŋamba era bwe banampeereza Simon singa evudde wa mulamuzi eyo yonze ngenda ogyenoonyeza kubanga nina looya wange era namwebuuzaako n'agamba nti lwaki oyogeddeeko ne Muyita Ajuma Muyita Agisekitto kubanga abo mikwano gya Lukanga bino babimanyi byoyogera like ebyessabo eddogo lyammwe babimanyi. Abantu abo bagezaako okwogera ne Honorable Lukanga yagaana. Bagezaako okwogera naye ne baagala batutabaganye n'agamba nti nze oyo yakola mulimu gwa bannakyewa alina n'akatambi ke yaweereza n'agamba nti amanyidde emyaka nga 25. Abalonzi be Njeru municipality bwe bawulira bino bye mwogera baba balakuba mutya? Simanyi we batubala olw'ensonga nti nze ng'omuntu nze sijja kwesimbawo era sinoonya mu bantu abo kalulu era navaayo ne ŋŋamba nti ebyobufuzi mbikoze eki mbivudde kuba mpita bugisi okujja mu pulojekiti eno era pulojekiti eno ngiteekamu ssente era byonna byonna bye twabala ne tuwangula so mu byonna njagala ki? Njagala ssente zange, njagala Honorable Lukanga akwate ssente zange azikole ki? Azimpe. Bino byonna byalimu gy'anaakoma okwevulunga mu ttosi gy'agenda okukoma okubeera ng'ate ssente zange azikubyamu amagoba kubanga buli bwentambula kati nvuze emmoloka nvudde Jjinja n'enzija wano onkyaze era bulumi ssebo ssente zange nzeetaaga. Bukedde yalina ng'omukoga nti ebituuse ku bantu mu mukwano kandowooza tujja ebituuse ku bantu mu byobufuzi kati ntegedde lwaki saawangula kaluka bwemuffe ngenda nkitegeera. Ogenda okitegeera ngenda nkitegeera ebikolebwa bingi ansa nkitegedde era ndowooza nkateere ddala ya rabbi bwebanga ebyo byogera bituufu nga mu nsi gyebiri kankole byange n'abaana bange ebyabululu ebyo sijja bisobola. Kati soke tumalire wano bwe tutyo ku SML News nga bulijjo goberera bane kyoyiga likinga sharinga subscribinga noonya okuddamu wano okutuula mu katebe kano ngenda kuba na Honorable Lukanga yennyini nga gwe mbuuza ono byayogera naye abimanyi. Tumalidde awo bwe tutyo nze Simon Muyanga Lutaaya.